Okay, tuolekedde akatundu kaffe ak'okusatu. Ensibambi tukalolekedde mu dakiika eno yennyini. Abalaba akasooka, abalaba ak'okubiri, kati tuolekedde kakusatu. Lubega Anthony tabuzeemu era mu abalaba akasooka yali omu ku bazannyi. Wamu ne namukwaya Asfa firimu yaffe gye bayise Ensibambi akatundu ak'okusatu we twakoma we tutandikira. Kati kyogamba baba nagagawala nenkufaanana no musajja wattu kyogamba kati nange nefuna ku ssente mbeere nga nkufaanana era nze negagawala nga ggwe. Baba bammaze ayina entebe zino zibayita ezamwamba oba muzitegeera ezo zivangamu kyentegeeza ennyumba y'amwamba nga bwebeera. Ekyeso tukutumiddeko nnyo oli otya kabulaza awo essanga awo nga wakayita essanga mufune kujukira twasembera we tutandikira osobola okuba nga okitegeera kyogamba eno munywera na mu byuma bweno munywera na mu byuma ekikopo kyekyuma kyayise ebyebyuma kati ate bw'ananywera mu bbumba n'agamba atya ate eno munywera mu nsuwa enkya nina okukola ki nina okugendako mu kereziya jjukira enema yabajjula nina okugendako mu kereziya katulika oliriza Nico Films Uganda ffe tukikuttemu kati gwe boda yowe bannange baba wange ndi kuwakiyinza okukwebaza baba kyogamba nina boda gye ngenda ovuga boda weeri era ogenda giiga oba musajja watu onoyiga mpolampola nja kuyiga mpolampola nakwata ajja kukwata era ebyalo njagala bitegeere bayinza okugamba ntwalako eno ntwalako eri ntwalako eno ojja kuyiga mpolampola tofaayo. Nabagambye firimu bagiyita Ensibambi eri bya mutere kati twava ne tudde eno naye gwe nnoonya yaŋŋamba nzikirireko eno oba gye yandagirira eno musajja wattu ayina gwanoonya amannya ge agaddala bamuyita Maisha Ayub Maisha ge mannya ge yajja aba anoonya ani oba anoonya gwabanja omanye omuntu atambula atyo ndabe yakwata eno yandagirira eno mbe nga nzikirira eno musajja wattu atambuza akagero okumalira ebbanga kirabika tuba tuli awo nga lwonekana kawala kajja mannange katambula anzijudde enneema anzijuse enneema manye omuntu w'okukyalo bwe buwala buno obulungi obuliwo musajja wattu yajja atambula n'agamba nibo bambuze kambuze kumwa nyabo sanyuma mugano nanyo waki nakuyisa ubi mbadde okubuzaako wa mwami Fuluje eno jembeera tulina yakuta mwami Fuluje babiri yamugamba tulina bafuluje babiri kane omwavu kati simanyi aliwo kati obuuza mwavu oba mugagga bambi alina n'akamotoka kabbulu ngamba ono avuga akamotoka kabbulu kati eno gyendaga mwami Fuluje gy'abeera obadde obuzani yakulagiridde kogeza mukwano ate mbuzeebuze naye ate kati munnange kenkufunye jjukira omwana oyo yava mu famire yonnakyalo oli eyalaba paati wanu ndowoozo jjukira omukyala eyagamba nti mufuna omulenzi nakuteera bikozi kale jangu nange onteere bikozi mpulire kye yayogedde malo kitegeera kale tuyeyiye oba ojjukira eyalaba paati wanu ne 2 tuli katundu kakusatu naŋŋamba ngende ewuwe kuba enju yagagiddaabiriza kati nze nsiiga langi yantumiza naŋŋamba ngende yewuwe mbe nga nzirabiriza ennyumba eyo kati munange kyekimunoonyesa mbe nga nkola kasente ye kennyini Fuluje gwe mmanyidde ddala bannange gwolabe kwagudde mu ssente abakazi kasita omugamba ku byensimbi abatandikirawo okuyiiya
ensimbi bw'aba badde tabigula atandika okubigula awo sitiri n'atandika era bw'abanga badde aleekaana atandika okukkakkana bannange akulagirire wa Fuluje bajja batambula omanyi omuwala yali edda kansanga n'abamukyusa ng'alina owerekera omulenzi paka wa Fuluje ezo ze bayita ssente kasita yamanya nti akasente gye kali ate munange Fuluje oyo gw'olaba mugagga wa kuno ffenna tuyambye Fuluje yajja atambula nga bwe benyumiza emboozi naye mubutuufu oli mulungi gayawaana n'omuwala awulira obugambo banna n'asooka asiba mukama yalonda omwana kituufu waka waali omanyi okubanga omuntu atambula waka waali yatandika owaana kati firimu etandise Ensibambi edibya mutere eyakuzaala yesimye okikakasa banange sirabaga kumuwala afaanananga ggwe onsiimye busimi ndowooza lwakubanga ndooti musajja wattu agende wa Fuluje nti atakyusizza ebigambo mu butuufu watondebwa agenda muwaana obugambo guliwo olinnya otandise okunninnyiramu omutima gwange munange tusibolugana nkwegayiridde gunzirize ng'okoddize omanye abawala naasekamu omwana ono ddala omutima agumpadde abasajja balina ebigambo bingi naye abakyala ate be bakyatusinze omukyala asobola okwogerera mu mutima okumala omwaka mulamba ng'akwegomba mwaka ne guggwako n'akutega obukodyo bonna paka w'omutegula nze nkubuulira naye kati noono jjukira akalimuko kabaweebwa ne baba nga bakamanyi akofuna abalenzi ono n'amanyirawo nti kati nno ntandise okufuna ndowooza bambi kalenzi kalungi n'akawala ate kabalagavu kugambye yamuwerekerera ddala omuwala bamuyita kwagala Olivia amanya ge agaddala kale nno nze kinnewunyisa amanya g'abakwagala Olivia ago gaali gankolera naye kati munnange simanyi bajja banyumyanyumya nana nkuwerekedde ekimala naye kati tunakola tesisinkana genda wali ewa Fuluje era bw'ogenda bwoti noweta ensonda eyo bw'owetera ku kizimbe kyekikomera ekyo kati nsifu okondagiridde naye ate akanamba 070 ezigwamu awo nooti emu era ezigwamu n'ennya n'omukaaga n'ennya ojja kuba onnina munnange naye bwe mba njikubye essimu onoogikwata oba ngulidde ya tayimu asabiramu eya tayimu omuwala ono si mwangu atufaayo eya tayimu ye mulina mu bujjuvu omuwala omulungi nga gwe sisobola kubanga sikulekedde ya tayimu webale nnyo ssebo mu butuufu bayi kaakati ennyaba ogenda nkutwaleko tudde eno eyajja e Kampala okukola sebo yayiga booda amanyi n'engeri yogivugamu ng'odda wannyabo nkugambye enzira eno nina nusu 13 genda nja funa omulala kale kole bbiri nina 10 10 simbadde saagala ddukolera nkugambye munakyalo piki yali atandise ogikwaza laba firimu Ensibambi edibya mutere ababa mu takisi bavaamu bulaza jjukirayo yali muvuzi wa takisi mukulu waabwe musajja wattu n'aleeta abakazi abalungi bakozesa emirimu kati otwalira omutwalo otwalirawo 3,000 kati gwe mulaba biki nammwe kati ono mulokole ye kano kaali kemaze okwekolako balina olwali era ng'omanyi abooluganda biwaka nze nsoma bayibuli saagala mundeekaanira gwe naawe bayibuli ki gy'osoma lasita amanya gaagaddala bamuyita Lumbuye Kenneth omutoyo gwolaba omwana omulenzi ye Lumbuye Kenneth ate amulinaanyi bamuyita Kajimu Betty oyo alina akatambala aka white ku mutwe ate ali mu yero bamuyita kwagala Bushira ate ono omulokole amanya gaagaddala
bamuyita namukwaya Rina kati no yaba muwala wange kubanga omwana wange bamuyita Rina muwala wange Rina kati ono yagenda n'akomawo n'essanyu lingi bannange muli awo nze nina essanyu lye nnina lya Mokiwago nkya tubuulire essanyu ly'olina litya okuwera kubuulire nfunye oluleeti lugeze ne luŋŋamba lunjagala nkugambye oti oli omwana yakolamu ogamba ki yakolamu biki alina ku ssente nkugambye wuliriza tunuulira tuba tuli awo nga ne maama atuuse nga mpulira oluyogaano maama nasooka tunuulira abaana be jjukira maama ono maama mugezigezi kyampe naye kati mwene musiiba okuva ku makya bannange munyumyako ki wano munsaziza mu kwebaka wuuno temusobola kusirikako omuntu n'awummulako maama wedda manyi toliiyo munnange nga wendi nalwoga ye maama nalwoga muwadde erinnya kati nalwoga tebadde tuwumuddemu emirimu gyonna gyawedde wabweru mwamaze okwerayerako mwasimudde era sitoyina kima amazzi mulokole ye nakwatirawo bayibuli ye amenye ebibozibozi bino tebimukolera Dora gwe nkuyita atawulira jangu kati nalwoga ayita omwana we joko gye tutuleka ebbali wano soko ombuulire kati byempulidde bino maama mbadde musanyufu essanyu lyaki nsanze olulenzi lulina ku ssente wuliriza maama byagamba abaana kyoyagala okugamba lulina ku ssente ampaddeyo emitwalo 2 okikakasa akati nawe omwana wange gwolini muku magezi kati mbadde njagala okubuuza mubadde muteesezza mutya kino kati wakubira essimu tobaako kyolimisa kyonna okiraba okyagamba kkiriza bukkiriza kati amugamba bwakubira essimu tobaako kyogaana kyonna wekkiriza bukkiriza kakati wuliriza maama ebigambo byagamba omwana bw'anaamala okukkiriza nze nja kubuulira ekiddako toyina okukola oyina otambula n'essimu yo otulagire mwegenda okubeera nga mubeera kakati sebo twava ne tudde e Kampala omusajja eyava mu kyalo ne bamusibirira entanda sebo yali atandise okukolera ddala abantu abamu muva mu kyalo ne babasibirira entanda ne mulyandye kale kyandibadde kya buvunaanyizibwa bwe bagamba okukola n'okola okusinga okubeera awo nobanga gwogamba kasaba mpaze bampa esente z'olidde ne ziggwawo tezikomawo wabula ezo z'otaddemu ebintu n'ogamba kankole bizinensi weewo tezanguwa kukomawo naye zimala ne zikomawo empola kale ono gwe bali basibiridde entanda yali atandise okweyiya ssebo nga kasente katandise okuwera ndowooza bwe mbeera nga nkoze bwe ntimba wakabi awo boonyuma aguze eggago zakwambala ku maaso ate yagamba zirina kunyumira ku ssaati abantu babaaki munnange sikulwisa eyo n'alabuza ekirala ate kino kiki omanyi okubanga omuntu yazze okugula ebintu naye nga zze kugamba oba kino kinankolera kangulenga nokukikozesa tamanyi obwo bwammeka alamuza bulamuza nno at least ntwalira ddala akanene nga kali manda 2 ako kalediyo kaba kankolera kammeka mitwalo 3 gyokka gye njagala 2 tokutwala yongerako omuziki gukuba era nga omanyi omutunzi wesobola okukola ki okuwaana bida kalerwe tukutumiddeko nnyo director Ssegawa akutumiddeko nnyo bukya Nyamansava director Ssegawa akutumiddeko era nate nalongo musanaawo mu kizingiza akutumiddeko nnyo
nnyo ddala. Kale mwenna abawagizi b'ebina Uganda ab'omu Kaleerwe, Kyebando, Mpererwe, sijja menya bitundu byonna naye abatumiddeko nnyo mwenna kale ababawagidde mwebali nnyo mwebalire ddala. N'agattagattamu awo kati ekyo nkitwala ne kino nkitwala bwe ngattagattamu awo gye emitwalo 2.3 kati paakingi ebyange nve wano. Kati omutume designer yamala okubaako byagula nga alina okuvaawo. Njagadde kugula kaŋŋende ne line likufulu eddene ntere nsibeko nkooyo ababbi. Ate n'ekyo dda ne buno mbutunda ng'era omanyi omuguzi olina obba n'akalimi akasobola okuba nga ofuna ebirala si kumala gagula. Ne buno mbutunda bwa andapunya nabwo mbutunda bwa mmeka oba buno oba bwaddawa. Olaba bannange era abantu bava mu kyalo ne balimiramu ekyalo. Wulira mbu bwe mba ngenze mu bya jimu kakola ako si ke kajimu. Neera ng'omutunzi bw'ayagala ye tafaayo agamba kajimu twala kumba akuwadde ke basulamu. Nabagambye tuli ku kitundu kyaffe ekyokusatu Ensibambi edibya mutere. Kale tolekedde era tunabagambye tuli ku kitundu kyaffe kyakusatu omuguzi n'amala okugula kale ng'alina okusimbula okugenda. Ono yamugamba te akantu ke wanguza muganda wange kankolera kali kanjawulo nnyo ate ne waliwo n'omulala akaagala. Ono yagamba nti nga womanyi abakazi b'e Kampala babategula. Ono yali amunyumiza kaddemu ke yafunye n'amugamba kati olaba abakazi b'e Kampala bategule kati nja kukategula kanampulira ndi kale awo ne bakola ki etudde eno owa boda bamuwa omulimu gwa buli kanako ogukolanga. Nkugambye owa boda yakola omulimu gwe kakati mukwano ndoza piki enonyese n'esimu ekyankalanyeemuko kasooke tugiwunzike piki omanyi abavuga piki bansanyusa bwegwamu amafuta bafunze kampunzike lindako naawe pikipiki enetera okubanga eterera kanfuna endala kati okanika oba owunze kampunzike leka nawe nga budde kwebi ulira ababoda bwe bakuwaana piki yinza n'obbannamu kati yatandise kati ompanamu ki nti amaaso gattaala nze nga n'amaaso gange makenenye nze ojja kunkubirangako ng'oyagala okutambula piki efiira ku kkubo gy'ongamba otambulirangako ate nkeera 12 ze sifudde esaawa zonna zoyagala okuvuga nja kuvuganga ate saagala ogire nkolera ku budde nja kutwalangako ate nze munnange ate naakola ki katulabo beteredde nesaza kimu olabye akakodo k'ababoda ke bakwaniramu ako mukayizi piki weddemu amafuta kutamyamuko tulabe nagikutamya neyaka naye nga kyagambye akikugambye sabo yasimbula amaze okukasukayo akagambo. Jukira era oyo omuwala y'omu era yava mu famire eri eyannakyala oliriza akayimba yamutuusa ng'amaze omuleeta kati mpaka nambako ngenda kuwayo MTN 07 nezigwamu awo 64 4 kati nabirimu awo munya mumanyi okubira abantu baffe nimubamalako emirembe kati naffe tulina ogitaputa bwe tutyo sente zireke olabe okuzaala abaana abawala mikisa myerere sente zireke nayandeeseeko
kati weewuunye anazzayo disente z'omugagga ng'avuga babwerere munnange ne tuvaayo eyo yajja abigula n'akabina kameze oba bakazi mwabaaki atambula talina kabina bw'omukwana nga kamera ulaika mukama yabakolerayo akalizaavu leero maama nga sukaali gwe mpadde mutono guno bwe sukaali obujiiko bubiri kati bwe tunaamumalamu mwana wange enkya tunanywaki oyo akumala tulina okukekkereza ne banno oyagala basiiba enjala twali tuyawo nga maama awulira akasimu kavuga ono ankubira naye amalako eddembe Dola esimu yevuga oba ngikwate tuli katundu kaffe ak'okusatu kati twolekedde ak'okuna twasembayo nga Dola mami yoli bwe nakugambye akuba wuliriza bw'aba yeye kati tugenda omuyiiye twolekedde ak'okuna kyeŋŋamba ke tugendako